jajja ffe abamwanga muse waliwo bingi byatutibwako mukulembeze n'okusaasaanya eddiini yaffe mu Uganda. Yaddira 1895 yakomawo nga musajja mukulu eduniya atadde ng'akolera Afrika. Bwe yali Zanzibar yalaba waliwo obwegugungo n'alaba abazungu engeri gye bamenyamenyamu obwakabaka bwe Zanzibar. Era bw'atuuka kuno yasangawo abaserikale ba Ibn Fasha nga banyiize nga bagamba nti twekugunge lwa gavumenti. Bagamba nti essaawa y'omutwana eweddeko kijja kugegattako kubanga buli tuwana tuggwawo. Ajja tuteeka mu ngalo zino nga tumalewo buli tunatwana nga batuba paka tutunaggwawo. Ebyange birala kusaasaanya eddiini oba mulwane bagenda maaso nebekuugana nelunaku lune babonalawo n'abantu ewala n'amanya okulwana obulwanyi olusooka akusalira amagezi n'akuteeka mu lutalo n'akumalawo. Kati omwana ffe oluusi tugenda netunywera netuga nti okusinga tubivuddeko okole byaffe n'olyakole byaffe gakumutinuku tulina gye tukijja saagala mulowooze nti tuleka buloosi n'omulwaliro basajja amagezi mu kaseera nemukaayana tujja kugenda nebajjawo babajjawo myaka mibiyita etulina kimulaga ekadde manye ekyokuddako eyo tunagenda tekwatukusa nafaga omulimu kunokumanya twayitibwawo kabiinyo n'abateeka mu mutale ekitakula nigajyanekyansaawe atendebadde olabe nti kirimu okuyita ekyokubiri tubataberaani olwenda bamuwa ebifo bingi ekimuko ebintu wetuli naye magezi ge yagamba nti wano wekatawo nyumba ya Allah naba nti yerekawo binazimba mu kifo kino ekitakusoboza kunene nnyo kubanga nkakasa bangi nyo senga lwali ffe sanga tesikebandikidudde waliogaibaitusuleinamitwandise endala engengere naye ye yagamba nti Allah yalina okubeera waggulu olaba nti yerekereza n'abantu wakuma